atakulekera n'otumulekera ennyanja ekuttoomera. Bino ebigambo si byange. Chameleone ayinza okuba mba yatwala mutima gwa maama we. Eyo famire yonna nzibu. Omukyalo oyo famire eno agimanyi bulungi nnyo lwa nsonga ali ku mwanjo naye bye baamukola. Kati awo n'ayogedde obubi ebwa Chameleone era n'agamba nti teyeewunya bano battira ddala basobola okuttira ddala omuntu kusaba nno sookolage ebigambo bino wuuyo olumbuye nga ayogera ne omu ku bantu abaali closer ku famire eno ebyaddala byewuunyisa. Kati ninamu omukolo gwa Chosen Becky ebyaddala full figure tamwagayira ddala Chosen Becky naye ebyaddala akkiriza nti ebyaddala omukolo gwanyumye okuzaama. Kati naye mwina maaso wala kansuke kwa byama Chameleone mwe bino byewuunyisa bibi nnyo bizibu nnyo ne kati kansuke mu bya Concerned Citizen asooka. Bino ebigambo si byange. Maama wa Chameleone mukyala Pulosi ye muntu akyasinze empisa embi ku nsi kuno kwonna. Kati nze Chameleone ebyo byonna byakola ne byayogera si byewuunya. Maama wa Chameleone oyo kankonyumizeeyo ka story. Maama wa Chameleone oyo yalina muganda we. Muganda we naye yali muwala. Kati muganda we nga yafumbirwa. Muganda we oyo we yafumbirwa, omusajja gwe yafumbirwa yali alina ku ssente. Kati oyo muganda we najja azaala omwana nga bamuyita Kenny. Ebyembi omusajja gwe yamuzaalamu alabika n'afa n'amulekera ebyobugagga. Kati we yamulekera ebyobugagga n'oyo muganda wa maama wa Chameleone, maama wa Kenny, naye n'afa. Naye yali tannafa n'akwata omwana we n'agamba omwana wange kamulekere muganda wange, amulekere oyo maama wa Chameleone n'ebyobugagga byonna. N'agamba ebyobugagga ebyo birabirire omwana wange mpaka waalikula era obiwanga omwana wange. Munnange maama wa Chameleone oyo era ebyobugagga oba byamusaaliza oba nsaalwa oba ki, omukazi oyo yatta omwana wa muganda we. Yatta omwana wa muganda we Kenny, era Kenny yafiira mu ssabo lya taata wa Innocent tegusuulwa. Kaakati Chameleone omutima gwayina. Nze Chameleone ne wagamba nti agenda kutta omuntu, ye muntu gwe siwakanira, ye muntu gwe siyinza kuwakanira. Omuvubuka oyo Kenny yali akuze ng'atandise okukola. Ndowooza n'akola ki? N'asabako ku gundi ku byobugagga bya maama we. Naye Kenny yafa bubi. Tekyanyinza okugamba Kenny yafa bubi. Naye maama wa Chameleone ku byobugagga byonna muganda we bye yamulekera aleke awo omwana we, wadde olubugo olw'omutwalo teyalugulira mutabani we. Oyo omukazi omutima gwalina gwe gwa Chameleone, era Chameleone wagamba nti asobola okutta omuntu, simuwakanira. Nze point yange eriemu nali tiimu Amiri saasanyuka best friend woli singa aba yali musajja mulala maybe naye ekyo tukiveeko ba moving on yagenda ate tunabeera ku ekyo kimu ate kyo tekigana kubanga omukolo gwanyumye era na Amiri ki family saagala oddemu okola ebyo biposti byokola ebyo asista teyejjusa tokola posti wano za sympathy za kibaleke move on. Bali bagenda nawe genda nebigenda. Muntu go batakuza naye go batakutonda naye tusinka na bukulu. Kizibu nyo wano sanga era bolabanga mukadde wo nga mazene kitawe myaka 5 aba celebrating amwe bye bayitamu. Mumanya abantu abo bye bayitamu mwe. Mama nyabo. Mulaba nakaya abo kufumba wa bamisachi. Mulaba abo bayiri na matovu. Bye bayitamu. Olaba ngomukazi atanoba awatanobye musango mwe kitibwa mwe credit. I'm telling you ebintu bya makabizibu mula abantu kuseka mu public, mula abantu makubo nga bali babiri wontu ina ba ministers nga amayumba n'emiryango ejingira bajawula n'ogufuluma basigaza kitibwa ekyo kuswala bera bakumikolo naye okudda n'emmere efumbirwa eri tesala. So ebintu bya makasi byangu tobinenyezanga muntu atukide naye asobola okubula naye nze kyange kiri kimu kya best friend wala tenga yamweretera okwagala omukozi
cameraman naye ekyo kyaggwa ate ogenda kutuga muntu oba gwawuliramu emirembe mu omuntu buli omu waali yamanyi gye bukeerera yamanyi omwezi n'enjuba bwe gwaka nze sifiira ku muntu saagala kwogera ku muntu mubeerako ate era saagala kwogera kabampaani ekyokuba nga omusajja saasiima tekigana mukolo kunyuma omukolo gwanyumye nange omukolo gw'omukazi gwanyumye omukolo gw'omukazi gwabadde mu ssente ono agambye kulikayo mu mbaga saabadde mu mbaga sinnagendako mu mbaga nze simala gawumpuguma nenyinyala n'embaga ze sigendako n'ekyokola tebampita sigenda batampise sizunga nze no buli wiiki nfuna kaadi ezisukka mu 3 naye eyo tebampita ekyokubiri saagenze naye ate kingana kugamba nti omukolo gw'omukazi gwanyumye omukolo gwe gwabadde wonderful omukolo gwe gwanyumye nnyo ye kenyini yanyumye nnyo yakyuzinga abantu abalungi ba service providers bonna babadde balungi engoye zayambadde zonna yamwambazza mumanyi makeup yabadde point byonna byabadde wonderful kintu kyabadde kimu oba bibiri taata we kumimiriza ku mulyango nerebe tebibula ku mukolo taata we kumukwatira ku gate n'okuba nga taata we asimba emmere naye bambi ebintu byabadde birungi mukazi yayambadde n'anyuma mukazi yayambadde engoye ng'ate za bbeyi atayimanyi yavevenga abatimbi babadde balungi nnyo bamukoledde ebintu ebiyitirivu obulungi nga bya bbeyi omufumbi yalonda asembayo basookera ddala Chief Godwin kasita abeera ku mukolo gwo newe ogula enkoko 2 zisobola okufuuka enkoko 8 ba Ashas babadde balungi nnyo ba Jimmy's Asha babadde wonderful omwogezi yabadde mukuluziwa I think mukuluziwa yabadde mu mukimanyi nti yomu ku batop sakito wataba ku mukolo gwo ziwa yabaako nono omusajja nzolo omusajja azina nakola akabuto bwatyo oyo mukulu anyumira okufa office minor linnya oba omusajja yani bannange bwabeera ku mukolo oba yakola ne ziwa I think oba yakola ne ziwa omusajja azina alina obuzina bwazina nasika nakola akabuto ati ono omusajja si minor linnya naye omusajja anyumira buli mukolo gwabeerako atabeera ku mikolo gya bbeyi omukolo gwa Dakalo Nantongo nagwo sigenda tebampita naye ndabyeko ebintu ebisooka birungi nnyo neera nkimanyi nti misa kyokuswala wakiri afe ekyo mukimanyi Saala Nakayi naye bagende buli muntu anoonya ddembe mu nsi buli muntu wafunina emirembe wabeera nze kinnuma kiri kimu nze ndi tiimu amiri ze seekweka si pretending nga ze soogerera mmere esente zigula mmere nze nenjagala kati okutumya emmere luddawa ngitumya ne India omukazi onatunda obugoye bw'abaana lwaki yesiba kadumpu nikaakalenzi omukazi oyo ajja kuswala lumu akalenzi kali mukubiraku akalenzi kajja kaabira mu bantu oba kajja kumutuga kapo yagaanira ddala okukwatagana tebinyuma ate yayagala nnyo bambi ndowooza yayagala nnyo akalenzi akalenzi tekagatta kalinga akayina enkobogo kayimirira kambala opane kayimira amagulu gera kakola kati oba bagamba laasi gagongobala abamu mubeerereewo okwato mulenzi omutekako enga otakwata kaziringa ennema alinga akwennyala azikola ati oba emikono gy'emirema oba tegirina maanyi gwe nobeera nga buli wobeera akuswalizaawo ku tikitoko yawoza mwasama ne basaamirira which kind of that boy? That is a young boy. Mumulekera obuwalawala buto mumulekera abwana bwammwe omuntu akusalizanga mu bantu wewali nnyo okutambula naye oba omuntu atukukwatako mu public olwo mubeera mweka kyanona tannakifuna wanaakiweza ajja kgenda taliiwo oyo tiye taliiwo anytime wadde okyegumya byoyitamu obiina nojja ne weegumya ne bawoza ending tears naye oyo ye taliiwo njagala omubalenga mystical ye taliiwo yajja kunyumunguza kyabala tekinnagatta bugasi ne kasa kirigwa ne kirigatta figa naye gatta ojja musanga ku mabiito
naye taliiwo wandibadde okuŋŋaanya obugoye bw'abaana obwo n'okapite waabo n'omuzza ku akawunti. Omusajja atunula nga abindabinda aba lumu ajja kukaabira mu bantu atulika kuba omulanga. Abasajja bannaye mubakaka nnyo, mubakaka nnyo ebyaddala mubakaka. Ono ye alabika nti mumukaka, n'oli gwe baawasizza naye alaga nti akakibwala kuba ye talina kiddako. Ono nno muyayemu guno musege, owoono ow'obugoye musege, naye oli ye akyalimu olutaalaataala, oli kameramaani alimu oluyunga ajja kufumba. Ale kati bamumaze aliko empeta, naye mubanga mugabana ebintu emutukaabiriranga muwasa obulenzi obwo kajja ojja kabulira kagende mu kooti kabanje ebintu oba kakubajje. Naye nze saagala kwogera ku baagalana mwe munsokoola wano, ebintu by'abaagalana bizibu, ebintu by'abaagalana bizibu naye waliwo kyolabira ddala. Kati problem bambi gyalina ndowooza walaba Bamirembe n'Ensambya, naye nayagala babimukole ate gye mikwano gye bajje B ne CEO mbabi ndo zanayagala babimukole. Kumbe tamanyi nti ali ku kafodo ngonyama ya okafu yafuna kabuyi owente nkadde akalenzi kalinga akalema tekagala mukwatako tekagala mutunulira. Ono munanga bwe yesasa akunukiriza bakunukiriza ati kali kalinga emmando katunula eriwo kala yambala. Bannange muve ku bulenzi obwo, abakazi abakulu nga ffe muve ku bulenzi obwo. Myaka gyo watomera akantu akafu kajja kukaabira mu bantu, kajja kuba omulanga kasaba buyambi. Waki toddamu kutambula naye muleke watali free mu public. Naawe tomweta ku TikTok